Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Bamafia mutukoze bubi nnyo okutatambala ebirungi naye mwekomeko namwe bamafia mujja kutuuka ekiseera mukole ki? Mufe mujja kutuuka ekiseera mukole ki? Naye mu bagezi 10 abali mu Uganda, bakali magezi 10 mu Uganda tamalemu abadde. Nze nabbe mwanyi za muzeeye naye yanzibise mwanyi za muzeeye Ninye moroka for the first time okujje Kampala nenzija ndabe tambale mirundi kumambo bado najala kula bakobulabi kakasoba muntu. Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Aboluganda omukama mulungi obudde bwonna baganda baffe abasiraamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aneyanziza omukulu omukubiriza ow'omukolo guno naye bugano obugambo bw'ongambye nti wali kutumira ssebo mbuwulidde naye munange weerabidde nti banoze mmeeya wa Kyengera Town Council wenkolera buli kyenjagala era nze head of security constitutional wa Kyengera Town Council era nsobola okugamba nti kati bakuseeko empingu obunemesa okukola emirimu gy'ekitundu kyange. Nsobola Lukaga Mathias Mulumba Dduka ekibabu Sabasaba Meya wa Kyengera Town Council nga ali wa National Unity Platform enkulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda yawangula n'atalangirirwa. Era bw'omanyi bw'osoma government and African politics, characteristics za African politics olaba nga in African countries electoral commission tebera independent. Kitalo nnyo olw'okufiirwa mukadde waffe mukulu wange afudde ku myaka 6 aba mukulu wange yazaalibwa 1979 kitegeeza afudde ansinga emyaka 15. Kitalo nnyo ate ng'ebitugatta munnamasaka munnabuddu munnange gye kisookera ddala nti ava Buddu era ndowooza taata we yafa era nali obulungi wali ekaliisizo nengenda nsiika. Tamala emirundi byengenda omwogera ompadde dakiika 3 naye ngenda kwezesa 5 nga nannyini kitundu. Mwami Tamala emirundi kitalo nnyo kyenyinza okubagamba nti muyinza okuba temunamanya muntu gwe tufiiriddwa naye mu bagezi 10 abali mu Uganda, bakali magezi 10 mu Uganda tamalemu abadde. Bw'aba afudde tusigaza 9 badde nsuubira obugalo bw'amaanyi ku kintu. Tamala emirundi tubadde tetuli nga bw'ogamba ng'abakulu bali abamuwaddeko obujulizi nti bo babadde nnyo nga bali naye nze ebbanga lye mbadde musange tonotono nga ndaga nti andowoozaako ate nange mbadde mu followinga nnyo nange tampisizaamu okoggaali yadde olunaku n'olumu naye kyebadde Tamala emirundi nti ye nga ekintu bwakimanyi mutuufu bwakyo bwakyogera mbukyamu bwakyo bwakola ki bwakugamba ng'akusanze. Era nasooka okusanga Mwami Tamala emirundi namusanga ku Beat FM nga tamumanyi nze nemweyanjula nemugamba nze Mathias olukagana nti otyo gw'oli mugezi nnyo ennyimba z'oyimba za magezi nnyo. By then yali 2012 nga nakafulumya Bakowu ne palamenti yaffe n'aŋŋamba nti mu mawanga gali agaakula ennyo bwe baali badde bakuyita ne bakutikkira olw'amakulu g'ennyimba ezo z'okola ki z'oyimba. Naye waayita omwezi gumu munnange ate era Kabaka naye nampita nantikkira. Kitegeeza Tamala emirundi abadde musajja muki mugezi nnyo ate nga mulanzi. Najja nti okwegomba Tamala emirundi ebiseera by'emabega nga bakyakola ku mambo bado nze nabbe mwanyi za muzeeye kubanga tumikiteekamu abakamera kino ekyokumba kuba eri tetukkiriza naye yanzibise mwanyi za muzeeye
Ninye moroka for the first time okujje Kampala nenzija ndabetambala emirundi kumambo bado najala mulaba ko bulabika kasoba muntu nasika kasanja ayogera ebyo muntu engeri gyali akolamu analysis ya politics nga olaba alina ekirungo ekyenjawulo kyasinga ku bantu abalala nenzija mulabe nga nkyali muto naye munange ndandiko mu followinga byonna radio gyabadde abeerako TV wonna wagenda kaswe saa mwenda ogw'ekiro nga mu followinga kati tamale ya concludinga nga agamba nti fe abasoma political science kati nemmanya nekyejja mu bwongo bwange nti omuntu ndoza basoma political science abeera mugezi nnyo ngaani nga Tamale Mirundi. Recently bwe nabadde nga nzirayo ku university okusoma nembuuza registrant degree ki erimu course unit eya political science nangamba egyo bagiyita BAPA oba Bachelor of Public Administration and Management. Nemugamba egyo ngenda okusoma kubanga mulimu political science era gyensoma saawe nga njagala ntandika okwanalyizinga politics the way Tamale Mirundi used to analyze it. Era kati ndi political analyst sebugona sobola kuzanyirako olw'ensonga nti mbadde followinga nnyo omugezi Kakensa. Omanyi abantu abanoonya okumanya nze omuntu muwulirizaako birungi byakola ki despite ebyobufuzi bye tuwagira ebyaffe nze Tamale Mirundi abadde buli bantu abasinga abayisaamu eggaali naye nga kyemwagalako niye talina gwawagira osanga ab'ekibiina kye abeeralemu nga abayisaamu eggaali n'atulumba abanuuku n'abayisaamu eggaali zetambisangamu n'alumba oli n'alumba jeno nga mugumu so era nange yampa confidence nange lwotannumba nange nkuyisaamu eggaali se nange ndi confident babadde mukola ki mugoberera tufiiriddwa nnyo naye kano saagala kuva ku muzindaalo olwa eddakiika emu nga sikoogedde abadde buli dakiika nga programu gyabeerako ng'alina okwogera ku kigambo bamafiya naye abamafiya be baani bamafiya omanyi emirundi gyembuusa okutwa omanyi emirundi gye bazigadde okunkuba omanyi natambula n'ennyondo yange mafiya nalina mpa ennyondo ku mutwe bamafiya sisobola kubajja mu bintu bino ebyokufa kwa Tamale Mirundi lwaba sibamanyi naye bamafiya babadde ayogerako ngenda tandiko kinoonyerezaako kubanga musa omutuuze wange bamafiya mutukoze bubi nnyo okutta Tamale Mirundi naye mwekomeko namwe bamafiya mujja kutuuka ekiseera mukole ki mufe mujja kutuuka ekiseera mukole ki omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze ekisa bana ina security meeting ekatale mujja kunsonyiwa nze mbadde nze security nze kyalinga security meeting so obubbi mwe buli muno bakuba obuyondo bakola ki kati ngenda mu security meeting etandise naye munzikirize temugamba nti nzize nembempangirako nekola ki nentambula kambalekewo ngende ate nebiri bitambule naye nga kitalo nnyo ddala Junior mbasaasidde nnyo ne bannamwandu mwenna ndowooza katusabe Mukama atuddiseewo mu famire ye omwana ayinza okubeera omugezi nga taata we awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Webale nnyo Meeya bamalayika bakole kya Kabaka. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.